Newankubadde nga mu mwaka gw'ebyensimbi guno gavumenti yazimba n'okuddaabiriza amasomero 22 mu disitulikiti y'e Kalungu, abasomesa n'abayizi bakyalina okusoomoozebwa olw'ebibiina ebitabamala. Bw'otuuka ku masomero okuli Kabukunga Muslim SS, St. Bali ku ddembe Lwabenge n'amalala, osanga embeera abayizi gye basomeramu mbi ddala, kyokka nga n'agamu abasomesa ba lubatu. Kati abakulu b'amasomero ga siniya e Kalungu nga bakulembeddwamu Haj Adam Matovu bavuddemu omwasi nga bagamba nti kino kigenda kwongera okuteeka ebyenjigiriza e Kalungu mu katyabaga. Abakozi be tulina ku payroll bo bakyali batono, n'ekyo tulina essuubi wabula tusoma mu papers n'oba ogenze mu bakama baffe ku ministry batugamba very soon recruitment will take. Omuwendo gw'abasomesa mutono nnyo mu masomero ga gavumenti. Ekyokubiri naddala amusoso mu byalo eno abasomesa bagaana nnyo okujjayo kubanga nti olugendo luwanvu nnyo. Abamu abasomesa balonda okujja kusomesa eno mu masomero bava mu bitundu bya wala. Ate abakulu b'amasomero ga primary nga nabo bakulembeddwamu ssentebe wa Kaheda Semakula Joseph bategeezezza nti okusoomoozebwa kukyali kw'amaanyi ddala, kyokka nga n'abazadde beesuulirayo gwa naggamba bwe kituuka ku kusasula ebisale. Bagadde nnyo akasente kano akagwirawo. Omwana bw'agenda n'anoga emmwanyi n'afuna emitwalo gye 2 kimujjamu amaanyi agugenda mu kiraasi ng'amanye ebyokusoma bya myaka 10 gye bujja. Naye kye tugambye nti ba folk persons ku LCs tubateekemu nnyo facilitation. Abaana boosa nnyo tebalina bakutegeeramu value eri mu byanjigiriza, babeera mu kunoga mmwanyi, okuba amayinja, kulunda nte. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu Nakanwagi Grace asabye abakulu b'amasomero okukola ebikuumira abayizi mu masomero nga wadde waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo. Adhering to the school calendar baleme kuwumuza abaana ng'obudde tebunnatuuka. Tenga okuwumula kutuuse tusaba abazadde mwongere okukuuma obulungi abaana nga mubawa emirimu, mubayigiriza emirimu, so si kubaleka kutaayaaya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Mukibi Kamadi mu kwogerako eri abazadde, abasomesa n'abayizi okuva ku masomero ag'enjawulo mu disitulikiti eno abasabye okwongera okuweerera abaana babeere n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Bw'abanga Nabbi Muhammad Qur'ani teyagireka ku ssimu naye nga seeka abuulirira nga eri ku ssimu, ndowooza ekyogga nti omwana omuwala bw'aba atuuse okufumbirwa tukyanguyirize kyandibadde kirungi, naye tukyanguyirize mangu naddala singa aba ng'amaliriza okubeera okukola ki okusoma. Patricia Nakayima ne Paul Kato, BBS Telefina, Gambuuze.